Nende nsimbo gwanga wa. Bakunkumbi. Burabi se. Ayensimba ye. Kola bulungi bwansi nti ekisooka tuli mu bijaguzo bya baffe okuweza emyaka 7 egy'obuto ate n'okuyamba ku bantu baffe kubanga endwadde nyingi baffe akuutira abantu okubeera abayonjo okusobola okwewala endwadde ensonga y'emu lwaki twasazeewo olwaleero nga mu Buvuma saza Buvuma tube nga tukola bulungi bwansi mu bitundu ebyenjawulo. Bulungi bwansi ono ajjumbiddwa nnyo abantu abaana ab'amasomero ate n'abantu bennyini abakulu ab'ekitundu tugenze nga tutuuka n'ebitundu ebirala bye tutatuuseemu yonna ebaddeyo bulungi bwansi. N'olwekyo nkubiriza abantu yonna gye tuyise n'awalala we tutannaba kutuuka nti benyigire nnyo okukola bulungi bwansi. Bw'oba bw'okola bulungi bwansi kitegeeza endwadde ezitukwata tuba tuzikendeezezza. Nze Byewaswa nvunaanyizibwa ku bulungi bwansi mu ssaza lino eryaffe ery'e Buvuma. Olunaku lwaleero tukoze bulungi bwansi mu ggombolola eya Ssejja Musaale ate ne Nayirambi. Tulongosezza ebitundu byaffe wano Lukale n'Ekitiko ate gattako n'okusimba emiti wano bwe tulongosezza tusimbyewo emiti tusimba n'emiti Erubya era ne ku Buvuma College mu Nayirambi. Tuzze mu kitundu kino lwaki we twateeka essira nti ekitundu kino kye tuzzeemu kirimu
ebizibu batera nnyo okusumbuyibwa empewo etera okubakuba buli kiseera neyonoona amayumba neyonoona emmere so ate era nga kyekimu ku bitundu bye tulaba ebisinze okwettanira okutema emiti kyekituleese olunaku olwaleero tubawe emiti ate tugisimbe nabo era ne tubasaba bagirabirire bulungi baleme okugiriisa ebisolo gisobole okukula ate gibagase. Nze Maganda Bernard ssentebe wa LC1 ku kyalo ky'Erukale mu disitulikiti y'e Buvuma mu ggombolola ly'e Nairambi. Okutwaliza awalala twagala kwebaza Obwakabaka bwa Buganda olw'okujja okutwegattako okutukubiriza okutumbula omutindo gw'ebyobuyonjo ku kitundu kyaffe Erukale. Naye okusomooza kwe tulina naddala kati mu biseera bino eby'enkuba ekitundu kyaffe kino bwe tuli nti tuli mu mwalo abantu bakalubizibwa okulaba nti basima naddala zikabuyonjo ne twasalawo ne tukaanya ne tusimayo kabuyonjo emu eya Lukale weewaawo nga kati tutandise okulaba nti tukubiriza abantu okusima zikabuyonjo ez'obwannannyini nga tweyambisako omusawo waffe w'ebyobulamu atwala eggombolola lino Nairambi. Naye nga kutwaliza wamu nga bwe tuli nti abantu b'emyalo tubadde omutindo nga tukyali wansi nnyo mu byobuyonjo. Nze Lukale amanya gange nze Bashiri Mande omufumbi wa capati ekyasinze kuwooma ku kitundu enamba emu Lukale. Naye nze nsanyukira nnyo emirembe gye muleesi gy'okubanga obuyonjo ekibuga kifaanana ng'ekibuga ky'abantu abategeevu nga ffe abakoleramu. Kale neebaza ne gavumenti etwongeremu amaanyi tubeere nga naffe tufuna obukakamu nga tukola ekintu kyaffe nga tewali bukake. Erinnya Farida Namusisi omukulu w'essomero erya Nairambi Senior Secondary School Buvuma District. Nga Ssaabasajja bw'atukubiriza okukola bulungi bwansi naffe olwaleero aba Nairambi Secondary School twetabye tuvuddeyo ne twetaba mu kulongoosa eddwaliro. Nja kwebaza abayizi wamu n'abatuuze abakulembeze baffe ate era n'abasomesa abeetabye mu nteekateeka eno ey'okulongoosa eddwaliro okusobola okulaba ng'eddwaliro lyaffe tuliteekateeka bulungi ate era nga tukendeeza ku mbeera ey'obukyafu mu bitundu eby'eddwaliro lyaffe. Era naffe twagala okutwala omukisa guno okwebaza Kabaka nga tumuyozaayoza okutuuka ku myaka 7 egy'obuto. Tugenda kwetaba mu nteekateeka eno nga ba Nairambi Senior Secondary School twaguze emijoozi gino gye mulaba twaguze emijoozi gyaffe era tugenda kwetaba misinde. Kedde wano olunaku lwaleero okuyonja ekibuga Lukale obuyonjo kintu kikulu nnyo baganda bannange nammwe abali eyo mbakunga mwenna mutusapootinge mu bintu bino tulongoose ebibuga byaffe tube bayonjo tugobe endwadde ezitwesibako wano bantu bakulu mwenna tukolere wamu Buganda ku ntiko. Ate mwetabe mu misinde gya Ssaabasajja. Kayaga Jacqueline tusanze ekitundu kikyafu nnyo sanga abantu badisorganize bati tuze kubayambako kulongoosa. Nze Kasule Wabiri nze ku Nairambi Secondary School esinyavu tubasiza obulungi bwansi kubanga ebisasiro bisuuliddwa muki mu community yaffe twetoolodde ate ng'ebisasiro bikulizinga mu community biyinza okuviirako tegeze enkuba etonnya biyinza okuviirako flood like amataba jjukira kati amazzi wegandiyise nga ebisasiro bino byakwatawo kati amataba ne gadda muki mu bantu.